Vwebale nnyo okuba nti oli mulabi wa STV. Nga womanyi nti obutakulwisaayo waliwo ebyafulumidde mu miko sako n'ebikutu gy'amawulire egy'enjawulo nga gigamba nga yali president oba yali chairman wa National Unity Reconciliation Development Party yakyuka n'efuuka National Unity Platform we yatutte gavumenti mu kooti ng'agiranga nti olw'okuba nti yali emutiisatiisa okutunda party era n'aba nga agenda kuba nti atwala gavumenti mu kooti okuba nti ebiteba obanga ennyonnyola ku nsonga lwaki zino zigenda maaso. Nga omanyi tetula kwagala kwogera byanjwanjwa, twasazeewo kuba nti tumunoonya abe nga atunnyonnyola ku nsonga zino nga bwe zitambudde nti abantu bangi bali mu kwebuuza ki ekigenda mu maaso. Ndi ne mwami Kibalama Moses Nkonge abe nga atunnyonnyola ku nsonga ezo, atuwa obutuufu oba obuufu ku nsonga eyo yennyini eyafulumidde mu mpapula z'amawulire sako n'emikutu egy'amawulire egy'enjawulo. Nkwaniriza mwami Moses Kibalama. Nange ssemusanyusa okulaba abatulaba ababatuuliza tubalamusizza nnyo mwebala emirimu gye mwetuusaako. Amannya gange nze Nkonge Moses Kibalama, omutandisi w'ekibiina National Unity Platform ekyali kimanyiddwa nga National Unity Reconciliation and Development Party. Omunnayuganda yali eyo okusinziira ku byaliwo omwaka ogwedde ogwa 2020 ayagala okumanya okyalina obuyinza mu pate oba tolina buyinza mu pate. Interest gy'olina gwe nga gwe mwami Kibalama omu ku bafounder. Ku bibiri ebyo nja kubuulira ekigambo kino nti ekibiina tekibanga kya Honorable Kyagulanyi ng'omuntu omu, twayingizamu yingize nga memba. Ojja kutunuulira memorandum of understanding eno gye twakola ey'okutegeeragana egamba nti bano ba people power bafunye okweyunga ku kibiina kyaffe nga bammemba. Twaboola boozi era twabasanga bali mu mbeera embi ennyo, ffe ne tubayamba ne tubawa obwammemba mu kibiina basobole okwesimbiramu. Kaakati mu bwammemba omwo oli waavayo n'agamba nti nze pulezidenti w'ekibiina, gamba nti nze fulaga beyala ow'ekibiina kino. Awo tukukkiriza nti yes oli fulaga beyala waffe, twakukkiriza ojjenga memba era ofuuke fulaga beyala. Yesebo ekyokutwala gavumenti mu kooti ojja kukizuula nti mu kiseera ekyo ekyekkooti wagiraba ng'etudde. Nekugambye siwabiranga muntu yenna, siwabiranga Kyagulanyi, siwabiranga bammemba balala b'ekibiina kyaffe. Okay? Naye nesanga nga ndi muki maaso g'omulamuzi. Mu maaso g'omulamuzi oyo gye saatwala musango nga ngenze kunnyonnyola nsonga ekibiina mwakitandika mutya, ekibiina kyagenda kitya mu maaso, kikyatwala mu maaso g'omulamuzi. Era tewali kugamba nti gundi yasinga omusango ogwo oba gundi gwe baawa ekibiina. Tewali gwe baawa kibiina. Era ekibiina kisigala nga kibiina kiri mu mikono gyaffe, ffe ekitukulembeza ne bannaffe abo be tutategeeragana nabo kati olaba memorandum eno nti twagisayininga nga tulaze n'ebifo engeri gye binaakola ki gye binaagabanyizibwamu, kubanga bali bazze bavudde sayidi eri naffe tuvudde sayidi eno, tugamba kati tutuule. Olw'ensonga eyo kooti teyasalawo nti ekibiina kigenze wagundi yasinze omusango guno. Kuba mu kiseera ekyo twali tetukotestinga ownership ya pate mu maaso g'omulamuzi. Tutte omusango mu kooti nga 19 nga mbuuza abantu abamparawala okuntuusa mu maaso g'omulamuzi gye nali mu Septemba. Kubanga ngenze ebintu bino byonna biwedde ne weebuuza ani yandeeta okugenda mu kooti. Sitwalanga musango mu kooti. Era omusango gwe nagendamu ogwa Septemba tegwali gwange. Kati gwono gw'ennaku z'omwezi 19 kati gwe gwange, kubanga mu mateeka olina kuvunaana gavumenti yeekulagaani yakutwala mu kooti. Kati eyakutwala mu kooti oyo ogenda mu kooti n'emala eraba omuntu nti gundi yatwala ono mu kooti, omuntu oyo ateekwa okukulirira olw'emitawaana gye okutiisatiza n'okwogera ebyanjwanjwa ebyo si byange.
nze natutte Attorney General namututte mu kkooti olw'embeera gye nayisibwamu embi ennyo mu kiseera ekyo ekya September okumala ennaku 40.